Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga kyatugoberera gwa mazo kusubscribinga kyokola kya mtawana bwoba tunaba kubanga subscribinga kirira wansa olabe ekigambo subscribe kikwateko o subscribinga ku channel eno okwate kade akaka notification oberenga to missing nsonga yonna atenja kusaba otuwe ekigalo ogende ne mu comment section otekemo obubaka otubuliro sinzirawo kubanga ate ogoberera ensonga nga zino ffe tuberenga tukutusako amawulire omusajja amanyidwa nga Honorable Joel Ssenyonyi leader of opposition omupya akulira oluddo oluwabula government mu parliament ene ye 11 mazo kubanga atandika emirimu gye mu butongole. Omusajja yayogererwa ebigambo ebingi, omusajja yajivunibwa abasinga obungi gwe balooza nti tagenda kuba w'amaanyi ng'ogyeko ekyokuba nti wiiki ewedde oba mu nnaku eziise twamulabako ng'alambula enguudo mu kibuga Kampala, enguudo ezirimu ebinnya wabula nga buli wava batandikirawo kubanga ate batereza olw'ensonga nti bamanya akazito omusajja kagenda okubanga abateekako ebibadde tebitera kubeerawo mu shadow cabinet z'abamu abasinga obungi bibadde bagamba nti ate bo bagezi nnyo ate bikoze bitya. Joel Ssenyonyi ono yazalayibwa nnyo mu kubanga atandika ekisanja kye kino ekya leader of opposition ne shadow cabinet ye gye baamuwa okubanga ate akwasaganya nayo emirimu. Olunaku olwaleero njagala okutegeeza atandikidde mu jjiya era eno wemba serabidde yemu ku shadow cabinet meeting ze ezisoose bwembanga serabidde wabanga waliwo endala nyinza okubanga njerabidde naye nga kyemmanyi enerabika yesoose obanga eriemu kwezo ezisoose nga leader of opposition. Kakati government mabega kawo yali yayisa kasente obusente bwe yali yayisaawo nti buli muyizi asomera mu UPE oba Universal Primary Education agenda kubeera nga asasulwa obanga abalirirwamu emitwalo 2 ejja siringi za Uganda nti sente zino zagenda okubanga afuna buli mwaka omuyizi omwana wo abanga asomera mu UPE nti alina okubanga afuna obanga bamusasulira emitwalo 2 buli mwaka nga zaafuna. Tetumanyi oba zaalanki nga tetumanyi oba zaaki naye nga yo government yammwe ye yali ebaze bwekyo kye yali ebaze nti buli mwana ajja kubanga abalirirwamu emitwalo 2 nga gya mwaka so si buli mwezi. Kati nze nenkwatamu wano kalikuleeta nembalabalamu wano mu mbala entonotono eyinza okubanga ey'obwangu kitegeeza taamu ebalirirwamu okubamu ennaku eziri wakati w'ekinaana n'ekyenda taamu emu buli mwana ajja kuba abalirirwa okubanga afunye nusu kakaaga mu taamu ennamba nusu kakaaga okusinziira ku gavumenti. Sente zino ziyadde etemye emitwalo 2 kati gwe ddira omwana wo osooka ogabanye sente zino zinaamukolera zitya. Kati nze nkubalidde mu mbala entonotono nti buli taamu ennaku ezikunukiriza 9 omwana wajja kubanga alisiivinga nusu kakaaga buli taamu. Kiba kitegeeza ki nti buli lunaku lumu bwe luti omwana lwa spendinga ku ssomero ajja kuba abalirirwa okubanga afunye siringi 75. Kati gwe njagala okwate calculator njagala okwate siringi 75 ezo omwana zigenda muwa lunch zigenda muwa kyankya zigenda muwa breakfast oba zigenda kubanga zimuyambako mu mbeera ki yona gyonza okubanga ategwe omanyi. Olunaku olwaleero Honorable Joel Ssenyonyi ng'atudde obanga akubiriza cabinet meeting shadow cabinet meeting esooka mu office ye nga leader of opposition era we mbaserabidde ndabyeko abamu ku babakaawo abamubeereddewo kuliko Honorable bali mwezo Nsubuga kuliko mukyala awo aba Honorable abenjawulo babaddewo kuliko Honorable Frank Kabuye kuliko kubaddeko Honorable Lutamaguzi Semakula akiikirira abantu be Nakaseke n'abamu akuba oludda oluvuganya abalala babaddewo ng'omusajja ono akwasaganya ensonga eno. Kakati nenjagala nje kujjireyo obirenga naawe ogitegeera bulungi nnyo. Honorable Joel Ssenyonyi agambye nti bannayi gavumenti sente zino ze mwalimbalimba nti mwazi wa abaana nti era abaana bagenda kuba bafuna sente zino sente ezo ntono nnyo. Abategeeza nti ezo sente ntono nnyo era n'abagamba nti mu masomero mu mawanga ag'enjawulo amasomero ga gavumenti ge gabeera galina okusomesa abaana b'abaminisita abaana b'abakozi ba gavumenti ab'enjawulo nti gwe oli minisita mu gavumenti eyo oli mukungu mu gavumenti eyo oba oyina ekifo ekinene nga gavumenti yekusasula. Jukira gavumenti weba esasula omukozi bakubalirako sente bakubalirako benefits endala omuli medical obujjanjabi kitegezo olina kujjanjabirwa mu malwaliro ga gavumenti bakubalirako obuyigirize bw'abaana bo balina okubanga basasulirwa gavumenti bakubalirako okutambula kitegezo olina kukozesanga channels eza gavumenti oba entambula nga za gavumenti
bakubalirako ebintu ebyenjawulo nga gavumenti yebikusipendingirako sente. Kati kitegeeza singa abaana b'abakungu, abaana b'abaminisita n'abaana b'abantu ab'enjawulo wano mu ggwanga Uganda singa babadde basomera ku sente ya gavumenti nga basomera mu UPE oba oli awo mutindo gwandibadde waggulu n'ako akasente akalinga ak'okubajolonga obujolonzi kandibadde si bwe kali, abaana bandibadde bafunira ddala akasente akayinza okuba nga kabayambako mu kyemisana, breakfast n'ebintu ebirala ebyetaago bye bandibadde bayinza okuba nga beetaaga ku ssomero gye babasomera. Naye nga Ssenyonyi leader of opposition omupya eyazalayibwa eyayogererwa ebigambo abantu gwe bataalabamu kubeeramu muzinzi olwaleero atandikidde mu jjiya era akoze ebimu ku ebyo byatandikiddeko byebimu ku byali byalema abalala. Jjukira mu nnaku eziyise nkugambye yakwata emmotoka ze oluseregende nga womanyi babawa nti leader of opposition atambulira mu mmotoka zino. Jjukira ezimu yali yazigaana yenga agamba nze emmotoka entono zimmala. Kakati emmotoka ezo yali asimbula okgenda mu bitundu ebyenjawulo mu kibuga Kampala alambule ebinnya mu nguudo atandikire afune wanaatandikira okuba nga ateeka gavumenti ku nninga. Uganda Police n'ebitongole ebyenjawulo byasalako konvoyi ye ne bamugamba toyina gy'olaga. N'akwata emmotoka n'azivaamu, emmotoka n'azifubutukamu n'alinnya takisi n'amakinga sure nti atuuka mu kibuga era ne yeegattibwako abasajja nga Lord Mayor ow'ekibuga Salongo Erias Lukwago ne yeegattibwako abasajja ab'enjawulo abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu kibuga Kampala. N'abanga alambula ebinnya by'omu nguudo ab'ennateete mwamulaba, ab'okusala amalodi mwamulaba n'ebifo ebyenjawulo. Era bwe yavaayo abasajja baawulira akaliro batandikirawo okubeera nga ate baziba ebinnya mu nguudo ezo. Kakati olwaleero atandikidde ku kyamasomero agambye buno obusente bwe mutaddewo nti bwe mugenda okuwa abaana ekikopo ky'obuugi ekyo kye banywa tekibamala olunaku olulamba. Era n'ategeeza nti obusente butono nnyo. Nina ka statement wano kengenda okusomera mu bigambo bye kenfunyeeko kamaze okuba nga ayogera mu bigambo bye ate mbeere nga mmaliriza. Ssenyonyi agambye bw'ati, the capitation grant is too little money when you have 20 Ugandan shillings per UPE pupil per year, not per term, and we expect good standards. We expect these children to operate and compete at international level. It is not possible. But wategezeza nayongerako, the magic will not happen. I hope that we can review this. If we are talking about security, the future of these young people, we secure it by investing in education. This capitation grant does not make any sense at all. Honorable Ssenyonyi, leader of opposition, bwatyo bibimu ku bigambo byagambye. Of course ayogedde bigambo bingi nnyo. Ebadde shadow cabinet meeting jasoso emu kuzasoso kubanga atuuza mu office ye empya nga leader of opposition. Wabula nja kubanga nkutegeeza byonna ebibadde. Ojjukira wiiki eno leero lunaku lwakubiri parliament etuula, olunaku olw'enkya parliament etuula, olunaku olwo olunaku olw'enkya olwokusatu n'olunaku olwokuna parliament zennaku zetuula mu wiiki. Era buli ekinaavaayo kyonna ogenda kubanga okifunira hano ku Red Zone TV nga ffe twasalawo kubanga byonna tubirondoola tubikusakira ate tubeere nga tubikuwa. Ekiri mu parliament essaawa zino zennyininyini ebigenda mu maaso byonna tugenda kubanga tubikuleetera. Toyina kubanga ova ku mukutu guno. Gwe kyolina okukola kiri kimu kwekumira ku mikutu gyaffe gino Uganda 1 ne Red Zone TV ne tubeera nga ate tukutuusaako ensonga ez'enjawulo. Amawulire gonna agavudde mu parliament byonna tugenda kubanga tubikutuusaako. Toyina kyogenda kubanga omisinga. Kyolina okukola kiri kimu kwekumira ku mikutu gyaffe. Mpozi nyongera okujjukiza ojjo tuwagireko nga bwentera okutegeeza tukola entebe ez'omulembe furniture yenna wa buli kika ku bbeeyi ensaamusaamu. Ffe aba Haruna and Sons Interiors ojja kubanga ojja otusanga wano e Kawempe okumpi ne ewali Avis Company ku kkubo erigenda ettula. Bw'otuukawo ennamba y'essimu yeyo gy'okubako 07531685. Bw'obanga otuuseewo tujja kubanga tukwasaganyiza ebintu by'omu nnyumba eddala ebya furniture omuli sofa sets, omuli sideboards, omuli dining tables n'ebintu ebirala byonna by'omanyi nti bya furniture tuba tubikwasaganyiza bulungi nnyo. Ate nobeeranga naawe otambulira ku muleme. Kugambye bbeeyi nsaamusaamu, bbeeyi yakuteesa naye ng'ate ebintu bye tugenda okukolera mutindo gwe nnyini. Kati abaana aba UPE ye embalirira entonotono gye nkuwadde, ge gamawulire agabatambuliddeko ge nkuwadde. Honorable leader of opposition omupya Honorable Ssenyonyi bw'atyo bw'atandise ekisanja kye kino ekigenda okuba eky'emyaka 2 n'ekitundu we tunaatuukira mu kalulu. Oba oli awo ajja kuba ayina ekyenjawulo oba ekyenkizo kyakoze okusukka ku balala nga bwe badde bagamba nti simanya bo bagezi nnyo baamala emyaka mingi
nnyingi baba investinga mu sente nnyingi nga babazimba kakati naffe tuli mu kuzimba ono baba na Uganda bagamba tuli mu kuzimba Joel Ssenyonyi ate nga wuyo ye teyeetaaga na kumalirako investments nnyingi kumuzimba already musajja moji musajja atadde government ku bunkenke mu just omwezi gumu oluvannyuma lw'okubanga bamufuula leader of opposition ate nga bana Uganda bangi nkakasa bino bye bimu ku bintu bye baali beetaaga era batandise okubanga babirabako webale kubanga okyatugoberera njagala tuwuliziganye oba tusisinkane ate mu updates eziddako kubanga tukyakuweereza